Daily News Koli amanya bampita ambassador Jennifer Full Figure agwiride ddalu ate Dubai bibino soko birabe. I will call security. Nakangubi Full Figure obagwandise General Full Figure Nakangubi onaku olwajjo oba weekend oyasaze okubanga atambulako Dubai wabulanga kigambibwa nti Mama Fina eyamutaddemu akasimbi okubanga ate batambula ogenda kubanga balambula mu bigo ebyenjawulo ebiri mu Dubai. Wenjogerera birungi si birungi ebya Nakangubi Full Figure ate Dubai yamutabuseeko ng'ate oboolyawo alaba sente zeeri zebayito baddiramu ate njawufu nnyo ate ko za wano Uganda. Muna Uganda gwe nampuliriza sinzira mu nsi ez'enjawulo amanya bampita ambassador wakabi soko likinge ate ompereka video kano share ate on subscribing le ate video ne soko ange tukira ddala wala wachaliwo esoko batenge mutuka ko ngate kiragana mawulire ate agatambula sawa zino mu ggwanga. Jennifer Full Figure nga tuzeke mabega yomu yavaayo eyalinga avumiryanga nnyo bakadaama abasinzira mu nsi ez'enjawulo zibagenza okuba ekyeyo naye especially yali avumiryanga nnyo bakadaama bali mu Oman, Saudi, Dubai, Qatar. Abaana abo abagenza okubanga bayiya H10 basobola okubanga ate bakomawo ewaabwe nga bali bulungi asaako ne famire zaabwe kubanga zeeyagala. Yabavumanga bubi nnyo naye ekyewuunyisa nti ate ensi gye yavumangamu ate olwaleero gy'alimu kubanga ate agenza okulambula. Bangi beebuuza nti mu nsi zonna Full Figure owakabi gwe tumanyi lwaki agenze Dubai gye yalavumanga. Lwaki agenze Dubai gye yali avumira abaana abannansi abali bagenze okubanga bayiya obulamu bwabwe. Si byangu era ne bagamba nti lwaki tagenze UK, lwaki tagenze Canada, lwaki tagenze mu America. Mbu ate n'ekirala mbusi yeetadde mu tiketi bamututte butwazi. So byonna Full Figure katukusabire nti embeera enatambula bulungi nnyo esobola okubanga ate otunyumiza oyongera okubanga ate otunyumiza ebyabadde eyo gy'otambulidde naye nga kinalabyeko nti Full Figure nti akatabo akahamu ko takasuula ako kamubeera ku kido enyambala gyayambaddemu simanyi oba yeeyo abantu abamu gye badde basuubira naye nga weebale kunyuma Full Figure wankubadde amawulire wootabeeredde nti wabadde bitambula ku social media ng'era bigamba nti Full Figure nti yeefuula connecting abantu ku bagagga naye nga naye abayisaawo bibye ate nga si bituufu. Twajidde ku mawulire ga Madubala eyali mu ekyeyo era nga naye basondera mu sondero okukomawo wano e Uganda olwabadde ku social media ate n'asaba ng'ali awo alaga nti landlord yamugobye mu nyumba nga mubanje emyezi 4 nga buli mwezi abadde asasula emitwalo 8. So I think ndowooza ke kamu ndowooza nkaaga oba gatagatamwawo 8 kamu nkaaga I think mu mbeera bwetyo okubanga nti anoonya obuyambi TV ekitanda entebe landlord yabiwambye ng'ate talina kyakola. Bangi ne bagezako kubanga bamubuulirira ne bamugamba lwaki togenda n'okola naye nga musajja watu oboolyawo engate zabadde atunda oboolyawo zibadde nga ndowooza tezimuwa kasente kamala ate nga womanyi nti engeri gy'oba mu limelight oyagala kulaga nti oyinamu ate era ng'ate toyinaamu. Neweekekala ne weekanga ng'ate
embeera y'aba celebrities n'embeera eya bulijjo ekulemye okumaintaininga olw'okubanga nti oyagala osigale mu kiti ky'aba celebrities naye ng'ate obusobozi tobuyina. So Madubala mu mbeera eyo bangi baze nga bamubuuza. Tukulabye n'abantu ab'enjawulo ewa Hamis Kigundu ne bagamba bakuwayo n'amaduuka 2 ewa Mama Fina yakuwa miliyoni ezitaka wansi wa 5. Ogenze mu bagaga ab'enjawulo nti Bobi Wine yakuwayo sente. Byonna n'abiddamu n'abitotola bulungi nnyo olw'okubanga nti n'agamba nti full figure oyo omukazi ali awo kwesoma bwesomi talina kye yalankoledde tampanga kuwadde n'olwataano lw'esiryangako ku ssente ye ate n'ew'omugaga Ham si yankonectingayo okitegeera. So ebyo ebintu bigambo bya Madubala era n'ayogera ku Mama Fina. Mama Fina ye yamuwaayo akasente bambi naye olw'okubanga nti mbeera Amafina ate bwe yakyankalanira waliwo ndowooza omuntu bwe yalalanga awo embeera teyatambula bulungi. Mama Fina tiyabyagala. So omukulu Bobi Wine gwagamba nti yabamuwa ssente era yongedde n'akitanya n'agamba nti Bobi Wine yamuyitanga omuntu era nga kyaliwe yali abeera mu zooni ye oba mu state ze ez'ekamwokya kubanga ye Madubala agamba nga tanagenda kuba kyeyo yali akasibiranga mu kamwokya mu Mulimira zone mwe yali agezako kubanga atetenkanya obulamu. So mu mbeera we yakomawo ate bwe yali ajja nnyo kubanga agamba nti ayagala kulaba Bobi Wine naye ng'ebikono bingi. Oluvannyuma Bobi Wine yamuyita ebusaabala ne basinkana ne banywamu kacaayi ne babayamu nga ba blood ate nga abaaliko kalo kamu. So mu mbeera bwetyo bweri wabula ng'agamba nti Alien Skin waba asobola okuba nga amuwolayo miliyoni 4 anaazimuddiza ng'amaze okuba nga ate asasula bali era abantu bamu ne bamubuuza naye gwe Madubala olina amagezi oba toyina ate weewole ssente osasule abakubanja kati oli ogenda zimuddiza otya ng'ate tozitadde mu business. So ebya full figure weebityo webiri naye nga ne Kabata era yava n'agamba nti full figure mbu yamutwala Musimanyi oba ewa Hamu Musimanyi n'amuweera naye amaduuka byali bya bulimba full figure mutakonectinga nga y'abantu. So ebyo webiri naye nga amawulire agatambula agagula sikaani nago nga leeta bingi bikabya amaziga byewuunisa. So ate Giovanni Luzinda ndoze byemu abiwulidde ebitambula mu ggwanga obwebityo. Bangi boogedde ku mwana wa Kyagulanyi Ssentamu Solomon Kampala ali mu US. Sako ne mwana mulenzi bamuyita Aba ali ndowooza naye mu nsi y'emu okubanga nti bonna kinjogera nti bavuga motoka mpya Benz. Aba simanyi motoka kijavuga naye nga myaka mito abantu abamu babudde ne bakriticizinga ne bagamba abaana abo sente bazijjawa. Ensi z'ebweru njawufu nnyo kuzaawa ne Uganda nti eri osobola okubeera n'enzuusi ate inobanga weeyagala zonga zomanyi ogoberera amateeka gaayo omanyi okuvuga emmotoka ate n'ekirala enguudo zaayo zitegera bulungi ebisigadde ate biba bigenda kutambulira bulungi nnyo okubeera ng'ate otambulira ddala. Amawulire mangi nkyagaleeta nina agamwana mulenzi bamuyita Dr. Proper Alien Skin ayongedde okuba nga amunaazaako ennaku. Ojja kumanya biki byamunaazaako ennaku era kikyazaako Dr. Proper oluvannyuma lw'okubanga nti Kimenke Alien Skin gwatambula naye okuba nga ate buli awo agezaako okuba nga amukwasaganya mu mbeera emu. So abali ku ERNZG mbagamba nti mwebale kubanga mukyagyekumiraku. Amawulire mangi gakyatambulira ddala naye nga entalo mu industry ya music, entalo eziri mu arts, entalo eziri mu bantu ba bulijjo mpitirivu olw'okubanga nti tosobola kuddaawo ate n'ozimalayo okubanga nti embeera bwetyo bweri. Haji Bugingo oba Passa Bugingo bangi abamu bamukazaako erya Haji ate ye Pastor Bugingo. So ebintu bingi agamba nti yenyumizaamu abamukolamu challenge. Ka challenge ako nti akagamba nti nkyayagalayo ku ssente ate neko G omu bwe baasiba olw'okuba yayimba akayimba nti twagala za Pentagon
twagala Pentagon oba tuddize sente zaffe yakazeemu era n'amukuba mu challenge. So mu mbeera bwetyo bwetambulira ddala awo Uganda wano mu nsi yaffe. Nsinzira wano mu kibuga Kampala Uganda wensinzira okuba nga ate mbakwasaganya bweyagadde tuwa business tukoneko ku namba y'essimu eri awo 0704 4 78 0702 mbadde nkoze mistake 0702 4 78 so telefu obusobola kuba nga ate onfuna embeera esobola kuba nga ate etambula bulungi nnyo. Nina bayisimu kweri awo ku scroll ng'etambula awo wansi wabula ya WhatsApp osobola okunfuna ku 07604525 so ojja kuba nga ate onfunira ddala bulungi nnyo so kuba ate nga tutambulira ddala business so kuba nga ate zitambula bulungi. Kuli 7 nkutumiddeko webale kubanga ate otukwasaganyiza emirimu akayimba katambula akayimba abantu bakagadde forever akayimba ko kawomedde abantu era nange nnoyongera okubanga ate kugamba nti yongera ddala amaanyi omwaka guno ogunagwirako twandifunayo ate ekivulu wankubadde nti omusyala tunamutuleetera buli kaseera obeera mu kwekasa kino olipira gundi naye g'olisalawo ddi kuli 7 ebya ddala abanno n'obajja mu galale n'oleka okubanga ate obateeka eyo n'osirika busirisi. So nankomawo nze ambassador wakabi. Nze Madubala sina kyengenda sina kya wabula Madubala wetereze oli musajja mukulu ozadde n'abaana wetereze. You don't have a choice. Wali Dubai bakuwa emirimu weeraga simanya nze njagala bino biki ojja wano e Kampala Mike omutabukidde byonna byo mujjeeko naawe Madubala kayetere abantu bakuyinako obusungu gabe namba wamasegenda kwongera balala obwedda bankubira wano abadde bakuba tetuganye ne bataddeko obamanyi naawe How are you, my friend Leila Birabwa? Leila Birabwa, how are you doing, my friend Leila Birabwa? How are you? You are lost in TikTok. Oh, very much. Leila Birabwa, how are you doing? Agamba Salimo Wekata, my friend Miss TikTok, how are you? Agamba Tendabe Kwano Mkwano Gwango Wedda Witwarwa ni Intala Itiwa Emo Mukasolio Temne Emukasa. I have your here, I have money here, and I ina sente wano. Nebo watu ina sente auto no problem. Zengina kusako kakwatona ogame ina sente. Uri kwese ujide Madubala omweyo you have received emitwala atano walombona kweleze emitwala atano mavi Uganda linyangalizibu. Kali dero Kabata muje baliko. Kali sebona uje bali. Kali ka. Obaka bwembadde ndi nabo. Bugende eri Madubala. Na kansokere kugwe Kabata. Dala olabye nti wobo yagala kolerera ggwanga. Oba okuyamba abantu. Gwe mu mbeera gy'olaba Madubala gy'alimu. Bw'oba oyagala kuyamba Bannayuganda tewaliwo ko bamusinga kubeera bubi. Omusajja n'asinga ne bakuwa entandikwa. Omusajja n'asinga epiki akugambye engato atunda kapita ya mitwala 5. Akugambye epiki yagisinga milioni 2. Lwaki kapita abatalinnya ate akendeera bukendezi? Bannayuganda bangi n'omuwa emitwala 2 asobola okukolayo kye yeekolera. Naye ddala ki oyo tugibeerako ne tugisiibako ne tugisulako nga ddala oyagala yamba Bannayuganda ono mujjeeko azze kubuulira olaba amalala olaba Rama kyabadde ayogerako olaba Rama kyabadde ayogera awoza ayagala sindika sente tolina sente jagadde kwogera naawe nze Kabata nkusindikira
newe nkusindikira empapula zange kabata mbadde emengo ne bankola operation 5 nava emengo nga rent bamanja miliyoni 1.2 sasabiriza kuba ndi Babata obudde tetulina ono mujjeeko ali nazuukuka nenkola sajja omusajja alina emikono aliawo wagenda mu kyalo n'azaala alekayo abaana muntu kyo ddala tubeera ku live kutuleetera bakabaata bagundi bamadubala yamba Uganda bwoba osobola oya tuleetera omuntu nga yaafaanana nga n'oba tulina osobola muwa leeta omuntu ng'afaanana kyali omusajja akwata telefoni asula mu nyumba ya 4 ennyumba gye ziri ez'emitwalo 2 asula mu singo ya 4 laba omufaliso gwe yeebaseeko omuntu gw'oyagala okuyamba kale ddero ane Madubala bamuyinako obusungu bungi Sarah Keiza aliwa tusembeyo n'oyo Madubala Sarah Keiza aliwa ali awo bambi yatuwadde miliyoni 1 wali wano Sarah aliwo Sarah ali nkayi tusembeyo ne Sarah bamuyita Saya aliwo wano Saya uno mulabi Saya tanfollowinga kamuseeko ku lulo sitera kuteeka abantu ku live yange batanfollowinga ne Saya kamuseeko ku lulo tumalirize ne Saya oyo Yesu wa bigambo era aligamba yagala sente endala kati simanyi kyategeeza agambe yagala miliyoni jo yagambe yagala miliyoni 1 miliyoni 2 n'agamba yagala miliyoni 1 ne mugamba kaali n'ogimuwa n'engimuwa ate ne leero ndaba ate wampulidde bubi sana waŋŋambye gwe kennyini nti weziba teziweze miliyoni 2 ezaale nti then nja kuddamu okole ki wawulidde bubi mukwano maybe kyakanawulidde bubi because wagambye oyagala 1 million ogenda ziwani landlord akuleke ningamba kale kanzi kusinga yagala miliyoni 2 noŋŋamba nyinawo kati miliyoni 1 kangisindike then we binaaba tebigize nja kuddamu nkole ki gwe wampulidde obubi kati saawa eno oyagala ki nkubulako balance Rufizi kubulako miliyoni 1 era miliyoni 1 gye wampadde yeeriko neero oyagala miliyoni endala 1 kati wenzikuwa togenda kuddamu kujja ng'osaba abantu sente kuba n'ebintu by'okusaba mwana si birungi ekaseera ng'obeera osaba abantu babikoowa teyeetaaga emu yokka yeetaagayo endala 3 lafule kuba kali kamu 8 n'emitwalo 2 egitwala ebintu landlord ne wali emu 8 eya school fees n'ebiri agatwala ebintu aleka yeepooze nze gikuwa oyo abikola Yesu wa bigambo oyo no tuvudde wala all the time yeepooze nze kuwa kakadde sowaani obiwulidde Madubala mugagga ataalazeewo omugagga mugagga alazeewo ate Saya yawaddeyo dda Madubala miliyoni 1 Madubala yawadde yeetaaga 2 time eyo ne bamuwa akamu kati ate gundi endala n'erinnya naba nga yeetaaga 3 Saya alabika agenda mwongera endala 1 oba sitegedde naye amugambe wenzikuwa endala toddamu kudda ku live yonna kusaba olwedde waba afunyeemu kitegeeza ajja kuddamu adde ku live endala yonna aba akyetaaga endala 2
Kabata abantu bagambe twetaaga miliyoni 4 twakafunako emu era oyo omuwala yagituwadde. Lafule kuba tujja kuddamu ebyo mbwate kati ndowooza olaba Saya abadde abuzaabuziddwa naye nga namwawulidde ne mugamba miliyoni 2 za Land Road then ziri 2 kuliko 2 ag'okutwala ebintu okubijja mu nnyumba n'emu 8 eyawali ku ssomero. Kale essomero ofuna emu 8 y'essomero ya ttaamu mmeka gye babanja? Ate nga nasasulako. Abaana basomera ssente mmeka? 9. Bombi 2. Bonna 2. 9 buli omu. Sooka oleke musajja. Omwana wo buli omu asomera emitwalo 9 ettaamu. 9 naye maama we abadde ankwasizaako. Maama we Kadaama yagenda kukola. Madubala. Madubala. Ki kusomesa abaana mu ttaamu y'emitwalo 9 omwana omu? Essomero lya Busiraamu Kabata nze okasitanzule. Bajjeewo batwale mu masomero amalala bagenda okuyiga ebyobusiraamu bye bigenda okukola mu woofiisi. Era nati tugenda bakyusa kasita tumala osasula school fees nga tuteeka munnange aw'akasente akatono. Masomero nago ga bbeeyi bakusaba kino bakusaba kiri. Mwana. Ate kati abaana bakirumira gye basomesa abaana nawe Madubala obeera naye nga tomubulago ng'omwana wa ttaamu ya mitwalo 9 abaana babirize miliyoni 1 mu emitwalo 8 ettaamu. Nze mpeerera abaana bange era wombuuza akasente we kalaga famire yange. Abaana balina emyaka emeka b'osomesa mu ago amasomero? Omuto alina emyaka 6 omukulu 12. Bala kankutegwe kubanga bintu byo biwanvu. Kale ezo ze babanja z'ettaamu eno egenda okuggwako zeziriwa? Jasi babanja ka balance naye nga nali balance babanja emu 8 ajja atyo okuwera emu 8. Bujja bugateera otomanyi nti osasulako situlumenti mpola. Kati ttaamu yino egenda kuggwako bw'onaafuna akamu 8 kati ate ttaamu eri endala eddako. Ngenda bakyusa mbajjeeyo mbateeke ku kasente akatonotono. Kabata nze mbadde nga ndabirira ya famire zange naye just kikwata mu bukwasi. Kati mbadde ninda Saya wano nga sina kusiibula tulabe kyakukoze ne Saya simulaba oba alazeewa. Saya olazeewa mukwano? Saya alabika alina ku ssente olaba Saya asobola okuvaamu miliyoni ya ssente. Saya alabika alinamu ettooke. Lwakuba engeri gy'agenzemu munoonya ano simulaba tusiibule naye nkusiibule ne Saya. Temanyi oba Saya akuweereza yakakadde akalala. Otandikira okwo. Mu request ndaba muli bangi saalimu ekkata musajja wange omulaba. Ebintu si birungi inamu problems ebizibu muziwulidde. Wano Saya simulaba mu request yo. Saya alazeewa. Where are you Saya? Come tusiibule Madubala ono tulabe ekyomukoledde asigale ng'abanja akakadde. Ali ne yanze ebirabo byompadde Ray miliyoni yeetaga miliyoni 3. Nange simanyi gye bigenda kuggwera. Agamba atya Danielo nze sagala muneekwase nze Madubala muwadde akatuuti mubawadde sagala muneekwase nze omukisa ngumuwadde ne muwa akatuuti. Twandibadde tuli mu birala nnyo naye akatuuti nkamuwadde ensonga ze muziwulidde. Oli waddembe omukwasizaako oba oli waddembe obutamukwasizaako kulaba ne Saya yamuwaddeyo akakadde ne baaba olwakuba Saya mukwano gwa Madubala nange nandi musimbye oluseke naye gwe kasooka akumalirize kasooka amala ebizibu nga sinnamukwatako kubanga omwana oyo alabika alinamu ettooke. Tomukuba luseke bambi naye talina naye just omuntu okugaba kuba mutima naye akakadde nina no Saya njagala kusiibula ninda Saya wano ne simulaba njagala tukakasente akakadde akakuteereddeko oba engeri gy'ali muntu wana akakuteerako eyo mu mpolampola. Nze kusiibula n'akakuteerako eyo oba mu request munoonya simulaba. Agamba ta Sakufanica yakuwa ku ssente. Sakufanica musajja kale
saya simulaba wano kale sibula abantu Madubala nga bosome naba nkutereddeko emitwalo 2 wano nobenda abagamba nkutereddeko emitwalo 2 bwoba tomutereddeko mukwano teweesoma mu comment nti omutereddeko muzajja yeetaaga yo yakuwadde akalabo saya wuno wali wano saya kale kanabe saya kyakoze akuba no saya tamfollowinga ne kale zino live saya njimuwalwa akuba gwe nze siteeka abantu ku live batamfollowing ndi anulule wa live kamuteekeko lwakuba network yange ate wabadde wankubidde kale saya tugenda kusibula Madubala omusibudde otya yaleka muweereza ezo ssente ezibadde zisigaddeyo ndowooza olekere Madubala okubeera ng'osaba abantu ssente babikooye muganda wange ogenda muweereza milioni 3 natandise eggulo sinnalemezaamu ziri milioni 3 ezisigaddeko naye inshallah tolemeza ogenda zimuteerako nsomere namba kale some namba eyani eyaki yesterday nakuwaddeko ki was it Airtel or MTN wataddeko MTN okay kankusindikira wano oyo mukazi wakuteerako ssente ezonoonya abantu bakakase nti eno live kwosembye bw'ateekako milioni 3 nga tusiibulira wano nga tubagamba tweyanzizza nnyo tweyanze